buli kimu akimanyi tebimukwekeddwa mu maaso ge kubanga ye liiso ddene liiso ddene nze nali mu katuliki ffe twali bakatuliki nga tuyimba liiso ddene tugamba liiso ddene okitegeera Lugaba nona alabika yali mu katuliki Lugaba Namugereka naye bw'omubuuza oyo nti ddala liiso ddene alaba embeera zo kakasa gamba Katonda ayamba beeyambi wani agamba Katonda ayamba beeyambye bwe kituuka ku mbeera eyiye liiso ddene tagiraba wangi Lugaba Namugereka kitegeeza ki si ye yagereka ye yatonda bwe kituuka ku bibye agamba ebyange tabisobola ndi ku lwakumeka 10 muweebale nnyo toli mu mmere tulowooza school fees maama kati nayina agenda okumalako ng'abuzaayo omwaka gumu naye nga sente ezigenda omumazisaako si miliyoni 2 si 5 si 10 bano benagambangako naye ng'olusi bamanyi okumbuuza ne mami ng'osirise nze nyina kyempitamu nga nyina kyempitamu naye olunyiri luŋambye sirika olindirire Mukama era omwana namugamba ne mugamba tusirike tulindirire Mukama omwana n'agamba ng'omwana omuto n'agamba naye mami kino kati mami ogenda kutandikira wa Doreen namugamba nga bulunaku namugamba Winnie tugumiikirize tulindirire Katonda agamba nze sinaba kugamba nti tetugumiikirize naye kiribaawo kitya fe abatalina mataka nti tulitunda amataka netukolaki netusasula sente abatalina nte nti tulizitunda netusasula tewali wenagamba ffe netumugamba ne Doreen naye nga naffe tudde eno nga bwe tumala okuva mu maaso ge nga tudda mu kasondo ng'okaaba amaziga Mukama ne Mukama kati omwana oli mugambi naye nange kiribaawo kiti nga nange nina gyendoopa ne mugamba Mukama kiribaawo kitya kino buli omu n'agamba omwana ng'omwana takikkiriza ng'alaba embeera tumaliddwawo ng'alaba byonna bikoze eki biganye nga ekyokulya bwe kiba kirabise tukirya Mukama mulungi kyalabikanga ne tukirya naye nga si kye tutunuulidde fees empitirivu ezisukka miliyoni 10 fees empitirivu ezisukka miliyoni 10 okitegeera netwebuuza zigenda kuvaawo omwana netumugamba akole ki asabe dediya bo bagiyita gapiya kagamba sitaani akwata ekintu ekirungi n'ayagala okukivulugavuluga n'akivulugavuluga njagala nkutegeeze ekirooto kyo kigenda kutuukirira olunaku ekirooto kyo kigenda kutuukirira omwana kosi gye yali asoma aerospace engineering mu Uganda teriimu asomye omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu kabuzayo omwaka gumu amalirize sitaani yeekikawo yalaba ng'ono omwana alina olugendo kyekimu ne Yusufu yalaba Yusufu ng'alina olugendo n'agamba kankole ki kamuttire eno kamukiike eno naye Katonda teyakiganya omwaka omwana yasaba gapiya n'akola ki n'atuula naye namusanganga mulumuye waliwo olwo yeggalira n'agamba ngenda kunoonya Katonda kirungi nnyo okuyigiriza abaana Katonda
yeggalira n'agamba ngenda kusiiba. Oyo anko yaŋŋamba yamulabako ku lunaku olwokutaano ng'asiibye dry. Ffe tetwagiyingira, twamugamba lwana olutalo naffe tulina we tulwanira naye lwana olunaku olwokutaano anko ono yaŋŋamba yamulabako nga yali yeggalira naye olwo olwokutaano yavaayoko. Anko nangamba nite gamba omwana alye gamba omwana akuleki alye emmere. Nemugamba nkubuulire omwana oli alina embeera gy'ayitamu ate agiyitemu ne Katonda we. Naffe tulwana olutalo olwaffe mu kusabira ne mu kusiiba naye oli yagenda mu ngayye ennaku ez'ettaano olunaku olw'omukaaga kubanga yali agenda 7 yaŋŋamba ngenda genda ennaku 7 nga dry tewali mazzi ng'asiiba mu kisenge kye. Olunaku olwokutaano ne luggwako olw'omukaaga ku makya ne tufuna essimu waliwo kampani emu ne yakubira nze infact kubanga bwe yali akolayo application yateekayo nga nze nga next of kin nze gwe yakubira kampani nembuuza wini waali nemugamba ye ne baŋŋamba mugambe ajje afune ebbaluwa yeko emukonfaminga ku mulimu. Era nalwo lwali lwa Friday ate nga lwe lw'omukaaga olw'okusiiba kwe ng'olwo ennaku z'omusanvu ziggwako ku Saturday naye nga tasoboyadde okuvuga emmotoka ng'akankana bw'ati. Ne mbabuuza nti musobola otuwaayo chance najja ku Monday bangamba it's okay. Kati ne tumugamba weni omanyi ennaku zo n'atugamba nze ennaku zange nzimalako era enkeera olunaku yalumalako bwe zaatuuka 12 n'afuna ekyokulya enkeera ku Sunday n'abeerabeerawo ku Monday n'agenda n'afuna ebbaluwa ye n'atandika okukola. Naye newankubadde nga yatandika okukola sente si ze zaali awo nti no ebya Uganda obimanyi, si ze zaali awo nti no zijja nti nnyo, naye omulimu ogwo gwe yakola gwatwalanga ebirowoozo bye nga ebiseera ebisinga alowooza ku mulimu okitegeera. Kati omutawaana we gwajjira wayitawo akaseera katono COVID n'ayingira, lockdown n'eruma. Naye ng'ate baali tebannabakola ki, yali akyali ku probation. Bonna abaali ku probation ne babagamba mukole eki, mugira mulindako gamba ne bayimiriza baagala kubanga yali etwala abantu bangi ne babayimiriza basobole okukola ki, okuba nti no era nga bwe bimanyi abakozi abamu babayimiriza. Ne mugamba Mukama osanga ayina ensonga lwaki. Naye nasigala ng'akola ng'abakolera online mpola nga n'omusaala gwakola ki agufuna. Ekiseera kyatuuka nga wabulayo akaseera katono okusoma kutandike, omwaka guggweeko. Bo omwaka gwabwe gubeera gwa myezi 9 mu kifo ky'okugamba nti gwa myezi 12 guba gwa 9. Ne tulyoka tulaba no faaya embaga, ne tulaba embaga kubanga omwana addamu atya tate kati mumpeeyo gapiya endala. Twakoowola Katonda naye Katonda ffe teyatuyiwa, teyatulekerera. Ekiseera kyatuuka ne tufuna looni, twasooka okufuna looni ya miliyoni 5. Bwe twagifuna ne tuwaayo ekitundu
omwana n'addamu n'akola online study. Njogedde kino simanyi kwe kivudde naye mbagambye muno olunyiriro lwa 25 nalulaba nga lutuukirire wange. Nakola online study naye nga tulina loan ate nga tulina ebbanki tulina ekitundu ekirala installment kubanga eri $5,000,000 yali first installment. Tulina endala ate tulina loan. Twatula ne bawera wishers. Nga ne bana abakyala bano nga mwebali abakadde b'ekkanisa ne elda ada bonna bawera wisha ntugamba buli omu ayinayo bakwano be bakyalisi bonna dori buli omu nga ayina bakwano be. Oyina omukwano nti oyina bakwano bameka 2 3 nti mubuulire ensonga yo nange ngibuulire gundi naawe onoona agimubuulire noona ogenda okukakana ssente zonna nga ziweddeyo naye zaali tezinaba kugwayo bulungi nga tukyabuza installment naye nga ebulako $15,000,000. Omukyala nankubira essimu nga simumanyi simulabangako simumanyi naye nga mukwano gwange nambuuza ssente zaawe nizaggwayo ne mugamba kubulako $15,000,000 nagamba nsindikira account number. Owulira Katonda nagamba nsindikira account number nziteekeko nelowooza ne mugamba wange nagamba yes daddy sindikira account number negisindika within 15 minutes sente $15,000,000 zaali zinazogenda ku account. Netutopinga netusasula netumalayo omwana Katonda n'aba mulungi Mukama n'aba mulungi omwana n'amala koosi ye n'amaliriza n'agraduatinga tuliwa ekyo kisoboka yeka naye ne bagamba naye omusajja ono waliwo ebintu byayogera tusooke tugende tuwulirize kati kiba kirungi nnyo ebintu byonna by'owulidde oba by'olabye tuula wansi ofumiitirize okuwula omwoyo wa Mukama akuyambe osobole okufunamu obeereko by'oyiga. We babeerawo embeera yonna embi ataaka yonna egolokose ereme kukuseereza wabula oyongere kunywera bunywezi mu mwoyo omutukuvu oyongere kunywera bunywezi mu kigambo kya Katonda. Bagamba kiki kino kubanga Yesu bye yayogeranga bamu babisambajjanga naye abatume bagamba nedda tugende tutuule wansi era Bayibuli egamba nti ne bajja kyama ekyama ne batuula wansi gyali ne bagamba nti tubuulire bino we biribeererawo kankubuulire gw'olina chance y'okubuuza omwoyo wa Mukama. Waliwo abatalina chance eyo waliwo abatamanyidde ddala Katonda nga tebamanyi omwoyo wa Mukama ategeeza kiki kyategeeza naye gw'olina chance esobola okutuula wansi n'ogamba omwoyo wa Mukama nzize mu maaso go kino ne kino kitegeeza ki? Ekyo kijja kuyamba nti ekiseera kijja kutuuka yeekaalu esuulibwe naye gw'osigale ng'oli mulamu gw'osigale ng'onywedde okitegedde kubanga guno omubiri guno ekiseera kijja kutuuka gukole ki gudde gye gwava naye omuntu w'ow'omunda oyo omuntu w'ow'omunda kati ebibuuzo abatume bye baali babuuza byali biyamba muntu wa munda byali tebiyamba yeekaalu ne bwe banga ezimbiddwa etya ne bwe banga efaanana etya waliwo olunaku lweridda mu ttaka kubanga buli kimu kirina okudda gye kiva kitegeera kati bamubuuza nga okubeera nga ndi muntu mukulu amanyiddwa ali key person mu circles zendimu ez'abalokole tekitegeeza nti sijja kukyali abajjajja wange b'omukyalo
sijja kukyalira baganda bange, sijja kukyalira kwanolkyo, sijja kukwatana mu ngalo muntu yenna alina opposite views, sijja kubuuza abasiraamu, nze nakulya mu basiraamu okuva ddala mu senior 4 mu senior 1 okutuuka mu senior 4 nga nkyali e Masaka mu Akan Masaka Secondary School. Akan ekyo ekiri Akan yali bakitange ekiri Akan yali Rockefeller Foundation nga nkyali eyo nga nsula w'abasiraamu ate sabalinaako Oluganda lwajja luvannyuma baali just bantwala butwazi maka gaabwe ne bankuza. Tekitegeeza nti wakubanga ndi Christian bwe nagenda mu basiraamu n'ensulayo ne bankuza nja kuba nfuuse musiraamu oba nja kuba nyonoonye. Okiwulira ekyeŋŋamba? Eyo endowooza efaana bwetyo y'ey'abaana bato ennaku zino bempulira boogera. Wagenzeewo omuntu gundi kakati lwaki wagenzeeyo? Gwe gy'otayagala genda togendayo. Naye nze ndeka ngende ye njagadde, ndina independence yange okugenda wonna we njagadde nga tewalinamu ankuba ku mukono n'okwesalirawo my own decision because I'm above 18. Even that qualification is good enough. Forget about my education. At least even that. Nchirina nina obuyinza okugenda yonna gye ngenze. Kyekyo ndowooza. Era Mukama njagala kino, sooka onoonye obwakabaka bwe. Sooka onoonye obwakabaka bwe. Sooka onoonye obutukuvu n'obutuukirivu. Ebisigadde bigenda kugoberera. Batuula ne bagamba ffe olwaleero newankubadde Mukama waffe alina gye byayise olwaleero katumusoone ne bamugamba nti ne bajja tubuulire bino we biribeererawo banoonya amagezi. Mumanye amagezi okumanya n'okutegeera biva eri Mukama. N'akabonero ak'okuggyako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo kankuwulire ekintu ekisooka ebintu byonna byetulaba okuva ku ntandikwa y'ensi oba ku Genesis byali bibaddewo. Tewaliwo kintu kipya, tewaliwo ne bwe kiba kibi tewaliwo kibi kikolebwa nga kipya. Okitegeera? Tewaliwo kibi kikolebwa nga kipya. Ne bwebeera njigiriza tewaliwo njigiriza nga mpya. Yesu yayogera n'agamba bannabbi b'obulimba bagenda kujja, naye ekigambo kya Katonda kikyasigadde wadde kigenda kusigala wate kirisigalawo emirembe n'emirembe. Bwe noonya okumanya, noonya okutegeera. Ne bamubuuza tubuulire. Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. N'abagamba mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Kyekiri kyembagambe nti tewaliwo kipya kirabika kati nga tekibangawo. Ate Katonda talina kyatamanyi. Tewaliwo mbeera ejja nga surprise. Buli mbeera Katonda agimanyi era agiraba era alina ne solution yaayo. Takitunulira butunulizi n'akikola ki n'akireka. Agambye nti waliwo ebibonoobono, waliwo endwadde, waliwo ffe tulaba COVID nti mupya, ffe tulaba AIDS nti mupya. AIDS ku speedi gye yagiramu singa tewakyaliwo omuntu no. Naye sooka olabe population eyaliwo mu ekyo ekiseera AIDS mweyagira ne population eyakaakati ombuulire nti oba AIDS alina amaanyi. Nedda sooka ombuulire olabe population eyaliwo mu ekyo ekiseera nga AIDS atandika abalukawo ne kaakati ombuulire oba AIDS alina amaanyi. Kubanga Yesu yagamba nti ebyo byonna agenda kubeerawo naye ng'enkomerero tennaba. Ng'enkomerero tennaba. Okitegeera?
ng'enkomerero tennaba bigenda kubaawo. Omanyi wabeerawo ebyegulumiza nga kwebiri. Yes. Naye ekiseera kituuka ne binoonyezebwa nga tebirabika. Ekiseera kituuka ne binoonyezebwa nga tebirabika. Bikula mu Zabbuli ya 37. Bikula Zabbuli 37. Ananga boli oba yeye bitale ebirala. Lwamangu ng'essubi bali wotokanga omuddo ogumera. Weesigenga Mukama okolenga obulungi. Beeranga mu nsi obeere mwesigwa. Kintu ekisooka weesige Mukama. Ekyokubiri beera mu nsi obeere mwesigwa. Obwesigwa kikulu nnyo. Nga ensi egamye okubeera okutambulira ku bwesigwa gwe tambulira mu bwesigwa. Ng'ensi egamye okutrustinga Katonda gwe trustinga Katonda. Weesigenga Katonda. Bayibuli egamye nti weesigenga Mukama okole obulungi. Beeranga mu nsi ogobererenga obwesigwa. Era sanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Olugendo olwo luyiringisizenga ku Mukama. Ayina amatu akola ki? Omwoyo kyakola ki? Olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama. Lekerawo okuyiringisiza olugendo lwo ku bigambo by'abantu. Agambye nti olugendo lwo waliwo olugendo naye lukwate oluse mu Mukama. Waliwo olugendo naye lukwate oluteeke mu Mukama. Agambye nti era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga era anaayolesanga obutuukirivu bwo ng'omusana n'omusango gwo ng'ettuntu. Sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza. Awo agambye sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza. Kati waliwo ayita mu mbeera n'agamba naye nedda. God is not fair. Omuntu ayita mu mbeera agamba God is not fair. No. Nedda Katonda tali fair. Agambye weesigenga Mukama n'okugumiikiriza. Gwamanyi ekigambo Mukama waffe Yesu kye yayitamu okugumiikiriza abantu be yazuukirizanga abaabwe nga bagamba komerere be yakolera ebirungi ne bagamba komerera. Pilato n'agamba bannange nze mbabuulire omusajja ono simulabyeko musango bange. Gamba nti oba tekuliiwo naye ffe tugamba akoleki akomere. Naye nga be bantu be yaliisanga, be baamugobereranga, be yayambanga, be yakolerangamu ebyekisa nga bamuyisa mu kibuga wakati. Awo yandikubyewo tteke ku maanyi ge yali alina naye yagumiikiriza. N'agumiikiriza. Kati okugumiikiriza okwo kukulu. Naye awo agambye sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza. Teweeraliikiriranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye, ebirungi mu kkubo lye olw'omuntu atuukiriza enkweze ez'obubi. Bayibuli eno banna agambye lekanga obusungu ove mu kiruyi. Kati mbagamba embeera ekutomedde naye
sirika olindirire Katonda ate osigale ng'oli mwesigwa n'okugumiikiriza. N'agamba nti kubanga abakola ebyo abakola obubi balizikirizibwa naye abalindirira Mukama abo be balisikira ensi, kubanga waliba akaseera katono n'omubi talibaawo. Weewaawo ekifo kye olikitunuulirira ddala naye nga talibeerawo, naye abawombeefu balisikira ensi era banaasanyukanga emirembe gyonna, banaasanyukanga emirembe emingi. Omubi yeegobaana ku mutuukirivu era aluma obujiji nga amusunguwalidde. Olw'ekumi lunsesa agamba nti Mukama ali musekerera. Agambye Mukama ali musekerera kubanga alaba ng'olunaku lwe lujja. Mukama yalulaba. Kati nga Katonda tannaba kutandika kusekerera biseko bya mubi, va mu bubi. Kolanga obutuukirivu, kola obutukuvu, mwera mwesigwa maaso ga Katonda ate weesige Mukama. Mukama alaba embeera gy'oyitamu. Mukama alaba okusoomozebwa kwe. In fact nze nyina challenges. Sirabanga bizibu, si bizibu. Challenges. Sitaani agolokosa enfuufu. Naye Bayibuli egamba nti Mukama Sitaani bw'agalokosa enfuufu nga